Olwaleero luyingidde olunaku olwokusatu ng'abasuubuzi mu Kampala wakati bakyagenda mu maaso n'akeediimo kaabwe nga bawakanya ekya gavumenti obutakola ku nsonga zaabwe okuli omusolo omuyitirivu ogubaggyibwako. Wabula waliwo abapondoose ne basalawo okuggulawo amaduuka baddemu okukola. Tuli mu kunyigizibwa eno batufuula nga kasasiro batukuba zitiya gaasi naye nga bye twogera bye biki bye bituufu ekyamazima tunyigizibwa ku abantu ba wansi. Bano abagudde bano amaduuka abamu tebamanyi bulumi bwaki bw'omusolo n'engeri gye tunyigirizibwamu. Wano akola nga ssentebe w'abasuubuzi mu kibiina ekibagatta Kikasiita Issa Ssekitto atuuse okwogerako gye bali basalire wamu amagezi. Ebyokwerinda nabyo bibadde binywezeddwa nga poliisi n'amagye birabiddwako nga birawuna ekibuga kyonna okulaba nga mpaawo aleeta fujjo. Kyokka ono abadde yakatandika okwogerako n'abasuubuzi omutima gumukubidde n'atandika okumagaamaga. Mu mbeera erabise ng'ey'okutya ono agumizza abasuubuzi bano obutaba na kutya kuba okwekalakaasa kwabwe kuli mu mateeka. Nga abalwanagana n'amazima era abo abasirikale bajja naye temudduka. Ab'ebyokwerinda bwe bamutuuseeko boogedde naye wabula oluvannyuma lw'eddakiika nga ziizo abasirikale balabiddwako nga bamuwalaawala okutuusa lwe bamututte ku kabangali ya poliisi ebadde erinze. Mukulu Issa Ssekitto kati mu kiseera kino ali acting chairman wa Kasita abadde akyagenda mu maaso n'okukuŋŋaana n'okukubira okumobilizinga abasuubuzi ati bagende mu maaso n'okwekalakasa gye balimuko. Kati tulabye anti eno etaataaganya ki emirimu gy'abantu abalala. Ekikolwa kino kireetedde abasuubuzi okuwotoka ne basigala mu kwewuunaganya. Kiba kw'omukulembeze tekitegeeza nti ebituluma biweddewo wabula byeyongedde bweyongezi. Ye ngaffe abasuubuzi tukyali beeteefuteefu nnyo okubeera nga tulwanirira obusuubuzi bwaffe. We tuviiridde mu kibuga nga poliisi n'amagye bakyalawuna ekibuga okukakasa nti tewali kajagalalo kaddamu kubeerawo. Olunaku olw'eggulo waliwo abasuubuzi abawerera ddala 13 abaakwatiddwa mu mbeera eno. Abamu ku bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Winnie Nancha Gatiko owa kkooti ya Buganda Road. Biwanti mmwe kuliko n'abalabe bakyanoonya ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwa Novemba 2025 ku William Street ne Ben Kiwanuka Street mu Central Division Kampala. Mwekuŋŋaanyiza wamu mwenna ne mulemesa bizinesi z'abantu abalala ogenda mu maaso. Tubadde ne instructions oba obuyinza bwe batuwadde okusaba bail. Kkooti egaanye okusaba kwaffe leero nga yeekwasa nti empapula zibadde tezinnaba kubeera uploaded ku system wadde twaziteeseeko naye network ebadde mbi. Bano basindikiddwa ku alimanda e Luzira okutuuka olunaku lw'enkya lwe bagenda okukomezebwawo okusaba okweyimirirwa.